Gyebaleko muganda wange ono ayagala kumuyambako okufuna katale k'amagi ag'enkoko. Yansindikidde komenti eyo. Naye amagi magi kintu kyangu kya kutunda. Amagi mangu ga kutunda. Era okozesa kali akakodyo ke nabagambako ke nakozesa mu nnyama. Muganda wange tuula wansi weebuuze bantu ki abasinga okwetaaga amagi abagakozesa ennyo oyo baba tebagayina, bizinensi zaabwe tezitambula bulungi. Si ba midaala gya capati kubanga basiika Rolex buli kanaku. Kati situka ove wooli onoonye emidaala gya capati eminene egiri serious, obagamba olina amagi amalungi, oba supplying bakusasule. Ate gwe oli wa faamu ojja bbawo aka discount, obagiremu nnusu nga 5 ku bbeeyi gye bagula ku maduuka, bajja kukkiriza. Teweetuulako bw'oba olina ky'otunda, teweetuulangako. Nze amagi nagatundako era ge gannyamba okuyita mu COVID. Twali tetukola batutadde waka ne njiyo ekyokukola nga sikitegeera. Nyenziga faamu e Busiika, ekirungi nalina emmotoka. Ne mpitanga eno munda mu byalo Ddegeya Kalagala etali basirikale ne ntuuka e Busiika ku faamu. Gaali gagudde ebbeeyi mujjukira nga n'owa faamu gamutuddemu talina bwagatambuza. Ne musuubulako buli ttule 5,500 nga ndeeta manene gokka. Ne ngaleeta gye mbeera ne ntandika okuga supplying emidaala gya capati eminene ku nnusu 7,7. Kati nga mbakuba akalimi aba capati abo, nyamugamba kankuterewo ttule 10 ejjidde ne balingo babagagula 8 ttule ne mbawera 7. Kati ngo ttule 10 nga ndeeta ttule 10 ne gufuukira ddala omulimu era nempita mu COVID. Buli ttule njibalako 2,000, kati ttule 10 nga zibaako 2,000 nezijjako amafuta ga 5,000 n'obulalalala awo. Agaatise nimba nga buli luutu njifissaako 12, naye nga buli wiiki ndeetayo luutu 2 nempita mu COVID nga ndiisa buti. Naawe osobola okukola ekyo n'omuntu omulala ali wano nga talina mulimu, osobola osuubula amagi n'ofunayo emidaala 30 egiri serious ng'obawa n'ofissaako 2,2. Bw'oba oleeta ttule nga 10 osobola okugufuula omulimu ng'osuubula amagi ku zi faamu n'osupplying aba capati. Bageetaaga gwe bawe buwi discount kubanga gw'ojja ku faamu direct. Buli ttule n'oba ogigobako 2,200 n'ofunayo emidaala gya capati nga bwe nkugambye 40 oba 30. Ennaku zino teri katawuni kataliimu capati. Naye funa midaala giri serious gyokka obateerengawo. Buli wiiki oba omuteerawo ttule 10 buli mudaala 10 emidaala 30 oba 40 ze ttule 4 wiiki nga buli emu eriko 2,200. Sijja emitwalo gyo 8 kisoboka. Nze nagafunamu ssente ne zimpisa mu COVID. Abantu beebuuzanga nti bano abatavaayo Kampala nga balemeddeyo. Kumbe nze tuli eno tuyiiya. Ekika ky'abantu abamu nga ffe tetusobola kudda mu kyalo kubanga buli kimu tukirabanga opportunity. Naawe olina okuba bw'otyo. Wali olabyeyo omudaala gwa capati ogutaliiko Rolex? Kyogamba enkoko be bazeerundira ez'amagi, lwaki togabawa? Lwaki togasuubula? Ojja kukola ssente. Nze nkunnyonnyodde engeri gye nayita mu COVID ku magi ago. Oyinza oba tolina mmotoka naye bw'ofuna ab'okusupply ng'osobola ogipangisa ne muganona ne mugenda bonna ne mubawa n'omuleka n'omusasula n'agenda n'emmotoka ye. Gwe sooka ofune emidaala gya capati obayitemu ng'obagamba olina amagi, funayo sampo y'amagi amanene otambule nago
ng'ogenda obagamba nti nina amajolaa bwe gafaanana mutindo ogagula ssente bwe zino ngenda kugiramu 5,500. Abamu bajja kugamba balina abawa nga weeyongerayo ku balala, naawe ojja kufuna ababo boowa. Ekintu kyonna ekyokulya kyangu kyakutunda. Kasita oba nga oli muyiiya, bw'oba olina ky'otunda teweetuulangako, genda eri oyo gw'olaba nti akyetaaga mwogere. Tube bagezi bannaaye.